Shiro oyo tumumanyi atukozesa n'atusulawo so bwe yajja gyendi neefuula atalaba okitegeedde era kino kisindika eri abasajja oba twagiddwako akasashira ekirungi tatuzaalamu n'ekintu kira kyakula ekyo tusuulangawo n'otwagala kisebo musiro oyo alina katalase akusayiningisa endagano gwoli wa myezi 2 so nze namuwona bwe yajja nassaako galubindi naye era sinnamuwona balina obufaananyi bwe yatadda nja kwogerako naye saa namuwona kwolwo naye essaawa yonna ayinza okuntegula njagala ba ku lisiti eyo akasembayo ebisabo byokulaba kenzo batubyako eswaga bakulembeze akasembayo redi King Saha wali okugenda ku stage ali ku lisiti kiki kyemuyigamu kiki kyetuyigamu ani agambye ali ku lisiti tali era nkuwa amawulire tugenda kubeera naye ku soyisoyi y'omu ku ba artist abajja otuwerekerako King Saha banaye kino kwogera kyowulira nekyolaba gwe tokimanyi nti buli kimu kyalimu sukaali wa mmeka kiro yate gwanywa akalodde onaamanya kiro ya sukaali King Saha ani yamugambira ku stage ali tuyigamu ki feba King Saha bwoyigamu tewegendereza tewali byakwegendereza kwegendereza golaba libidda wasaidi gyaliko omusajja n'oyo gyaliko bagitunulira nnyo mulekerawo okutiikira bannaye muty ekintu kimu Mukama Katonda oyo muntu muno gwotya tagenda wangala myaka 8 oba 10 naye ajja kufa aveewo abaana bo basigalewo kola byokola ng'omanyi nti olina omutima mugumu oshegere naye bw'oddaawo n'otiikira ate kanzire mu nnyumba ate neekweke n'abaana bo bajja kwekweka ne bazzukulu bajja kwekweka babeereyo nga bakuvuma bagamba nti jjajja yeekola ki jjajja yeekweka nze omwana yabuuza kitaawe kigambo yamugamba ne jjajja sikulabanga bakitaffe baali eri bajjajja b'abantu baali eri batwala amataka nga gw'oli eno oli ku nkwakyo kati balina bye bagabira abaana baabwe gwe tolina kyokola ki kyogabira so tetulina kye tuyigamu tukitwala nga bwe tukirabye omulala nzaabuuza kuba bawerekedde mwogera nnyo ku bayimbi mulimu good terms ne bafero comedians kozi sinakuwulirako nga mugamba comedian gundi agenda kubeerako nono because ne wano wenyini tebaliiwo okubawerekera press conferences z'abayimbi at least olabanga waliwo abayimbi nga 3 bali ku press conference naye kati tewali comedian ali wano bali tayaringa. Second question, deals nyingi kati z'aba comedian eziriwo musobola okuproudly ne mwimye ne mugamba mwabasinga oba waliwo ababatwala. Ekituufu ensonga tuyinza okugamba nti si yakusinga oba si yakusinga. Ekituufu mu Uganda tusobola okuba nga sifa abasinga naye ffe tusobola okugatta ebintu bingi nti tuzanyira abantu ne banyumirwa ne tuba nga ate abantu tulina abantu bangi abatukola ki abatulaba gye bali abatusinga ng'omwana omulabira ddala nga akusinga okuzanya na buli kimu n'okwogera n'okubafaanana buli kimu naye ffe Mungu ffe bakyataddewo okubeerawo akaseera kaffe kanaatuuka nga nabo bakola ki nga nabo bajja ensonga si yakusinga yakulaba ki kyofunamu. Abakomediyani sisuubira nti waliwo yali alabye olutalo ne bakomediyani bano abantu ekisinza okubayonoona kubeera nti bakwatagana nnyo manyi omubeerawo nga ne mukyalawo mukwatagana nnyo mwonooneka mugundi wange simusobyamu kyekisinza okubonoona buli omu yeegendereza munne sisobya. Nze nina bafulufiga 3 bemanyi, nina owerungujja, nina owewaffe Kasanda, nina n'owammwe gwe mmanyi presidential advisor. Kati ani oyo simuyinaako buzibu, talina gwajja kusiba, simuyinaako buzibu, simwogeranga nako. Nina obuzibu ne fulufiga owerungujja, omukazi oyo nina embiranye naye wampisa mbi muwemuzi nkyamukuba mpaka kuwulira bubi owerungujja. Kati oyo gwogamba simumanyi
bw'aba alina endagamuntu nga kuliko fulufiga erungujja wali mu kitunzi mutunzi wa mmere omusibe oyo naye ono wammwe simumanyi bannange era teyeepanga simulinaako buzibu ow'ekasanda ali eyo naye simulinaako nnyo buzibu obuzibu bwono werungujja yayasama nnyo ate anywa kitono owerungujja oyo owerungujja bwanansi basiina buzibu kuba tulina embiranye yaffe naye ono gw'oŋŋambako simumanyi era simulinaako ttaka esewo kyafuuka politiko tokyayina bweweegaana politics. Number one, tewaliyo sabbuuni wa comedian, tewaliyo munnyo gwa comedian, tewaliyo supermarket nti eno ba comedian mwe basuubula oba ba musicians mwe bagula ebintu. Omusolo bwe gulinnya, ebintu ebirinnya ebbeeyi bikosa okutandika artist, journalist ne Munnayuganda akola atya. So katala erinze comedian oba musician okuba nga njogera ku nsonga kuba nina eddoboozi okwogera ku nsonga yonna enyigiriza kubanga ndi Munnayuganda. So bwe nvaayo ne njogera ku nsonga ne ŋŋamba nti guno omusolo tugukooye, bajje omusolo ku Facebook, balekerawo tutakisinga ebintu social media, mba sigenze politiko, mba njogerako nange ekikola ki kuba nange ndi part of Uganda. So tekitegeeza nti navudde mu comedy nagenze mu politics. Maulana, sekompere Maulana, weteeseteese otya because soyi bwaggwa omukulu agenda mu politics kwesimbawo, gwe nga Maulana ogenda kusigala otya era ogenda behandolinga otya because ayinza okubakola ki tetwatondebwa kwefiirako saagala otunuulirenga ng'agenda ozirika ow'okufa lukwatibwa n'ennaku gye n'akatambaala simanyi bwagenda kukola. So tuli basajja basiraamu, Allah kyonna kyabageze, ekkubo bannaye Mungu lyakugeredde okukwata lyokola ki lyokwata, waba akusukulumizzaamu musobodde otula mu parliament era munange musapootinga ne mu kusoma ebitabo namukubirizanga asoma winta abasajja batuyuula kuba manyi bw'atuula waneeno nze nina kubawa oshegedde nina ministry nange zenkola ki ministry nange zembala manyi nti omuntu waaso kisooka nti pushing ekisooka then nekyala nekikola ki nekisembayo. So temweraliikirira ekirala ne bwe bukyenkyanga agenze mu gundi, he does not take away my talent oba I will not take away his talent. Okay. Okategeddako era talent gyesigala ng'emusika nga Katulu bwamulu yakola yajjanga n'azannya n'addayo ku CBS n'addayo mu parliament okuleka kyenyeraliikiramu ennyo Kasitaalya n'akkuta wali obuzibu Kasitaalya n'akkuta naye nja mukwatirira mpola tulabe. So tumuwagire ebitiibwa bijja kuba byeyongedde afuuse honorable oba MP ekyasobola kulinnya ku stage okukola byaddiikula byabadde akola bino mabane mufule ekitiibwa diikula yafa n'okufa. This is comedy. We stand on the stage netuwa abantu kyetukola ki kyetuyina diikula yole yabeera eri ng'awemula ng'akola bikyo okategedde yawula wakati w'akazanyirizi ne comedian. Kale munyongerera kazindano Mbadde nsaa ku nsonga eyo mukulu Makona. Parliament terina bwekwatagana ne comedy era njagala osooka otwala omukisa guno okwebaza we bali kunzikiririzaamu ontadde mu Parliament nga sinabagenda era sebo ndi kujjukiranga Makona bwe ndiba nga njiyingidde era njagala ombeere ku kido wano nga tugenza olayira. Secondly, Parliament terina bwekugaanira kola bintu byo era n'omwannyo bwe ndaba ba artist abayingidde Parliament ne bava mu art. Parliament eyinza kuwa buuya ate go ahead nakwongeramu kusitula kitono ekyo naye terina wekugira kukola bintu byo. Oli baadde batumanyidde kuwuma nga tukolerawo naye nga twasazeewo tusemberewo ku Labonita n'ebifo ebirala tugenda bikoleramu si Labonita yokka. Kuki kino kansooke nkikuwe opangisanga enju n'ogirwamu ebbanga tandikanga okukyusa ekitanda bw'obadde otunuzanga eri
emirana mironga ku kono kyusaako ku kitanda. Secondly, ensonga lwaki twakyusiza venue ya Comedy Store wali ku uma we tubadde tukoleranga nti ekifo kyali booked bakitwala, so the only option we had is Labonta. Twalwawo ku bookinga and we had to book Labonta. Singa twa bookinga mbudde twalibadde tuddayo, but twasazeewo katukolere ku Labonta. Twagenda okwagala okukola ku Serena nga nayo ba bookinga yo dda, it was too late, so ne tusalawo okudda ku theatre Labonta n'akasene ne tukongezaamuko katini olwa infreeze wakati duli ekifo kibadde kinene nnyo ku ebiri kati akafu kafuuze tulina twangede mu infreeze wa mitwalo 3 gyokka kuva ku ebiri mpaka ku 3 siffe kuba namwe abasuubuzi mu abalabi twagezaako singa omukulembeze yakkiriza n'agijjayo gyali badde ebiri naye ku lw'ensonga za infreeze 5 ku 10 esebo ukipana ukako naye no calling yaabwe balina kubeera eno siwe kiri nimulo walina bizinesi ez'okukola Kafuka abatumidde omubiri gwe sigwa wa DJ naye oli eno so Kafuka akutumidde nange mulamusiza mwebale nnyo abasanyuka TV NBS, thank you so much. Galaxy FM, thank you so much. So we welcome any question. babuuze buli kye baagala paka kuwulira bubi. Abalina ebibuuzo ndowooza yessaawa tubuuze ebibuuzo. Kangende wali site so ne banyabo hello oli tubaaniriza ku press conference yaffe esoose. Eno yeguddewo press conference zaffe tujja kukola 2, eno yesoose tujja kukolayo n'endala nga tuli kumpi kutandika show, nga tuli kumpi kutuuka ku show yaffe. Soy the last episode eno yegenda okuggalawo kyebayita soy Maulana Andre twire ebintu bingi ebyokuwa bannayuganda. So soy twakitandika 2019 tukiggala 2024 ate tubeeko ebipya ebirala byetukola ki byetubaleetera. Tuli ba mukisa nti olunaku lugenda bba lwa Idi, lunaku lwa kusanyuka, lunaku lwa kweyagala n'abaagala n'abaffe. Leeta omukyalawo tugenda kuba ku theatre Labonita okuyingira emitwalo 5, VIP emitwalo 10, table yakakadde. Tugenda kwerekerwako ba artist bonna abasinga okuyimba Uganda, abayimba obulungi, ba vocalist, especially ba vocalist artist nga ogatta bugasi nga ba artist ba Nimrod nga ba artist ba Nimrod abo tetugenda kuba nabo, naye nga ba artist bangi bagenda tuwerekerako. Eddie Kenzo, Hajaluna Mubiru, David Lutalo, King Saha, Bettina Namukasa, Flash Love, bangi Comedy Store yonna ejja kutuwerekera kwegamba ba artist bonna bagenda kubaayo. So basebe ne banyamba koola okubeerawo ku theatre Labonita okuyingira emitwalo 5 ne 10. Bw'otakeera ojja kusanga obutebe buweddewo kuba just ba ex ba Maulana bokka wansi bamazeewo, so kati twasigaza ndowooza waggulu. N'olw'ensonga eyo mbakoowola. Twebaza ba sponsors baffe. Big up on yourself Success Motors, big up on yourself Skypins Tours and Travel. Waliwo abalala kaleera Galaxy FM zina, big up on yourself Ziwa and Sons. Mwebale kutubeererawo, mwebale fresh chat abakozi ba juice era kono tujja kunyaka kuwulira bubi fresh chat ba juice abo ngati wabaleeta ku board kaleera onyiganyigawo ba sponsor onyiganyigawo bajja ebyange byebyo for now. Kambaweeko ne muganda wange omusajja emmekeze ababuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Buli omu bitiibwa bye byonna tuli basanyufu nnyo nga Maulana Andre olw'okutuwagiranga ebbanga lyonna. Twebaza omutonzi w'ebitonde byonna olw'okutuwa amaanyi n'obusobozi n'obuvumu okuba nti tukola ebibasanyusa oba ebibanyumira. Weewaawo tutambule nammwe embeera yonna era tusaba mujje ku Idi el Adha ejja kubayo 17 mwezi guno gujja. Mutuwagire nga Maulana Andre tugenda kubeera ku Labonita nga bagambye emitwalo 5 okuyingira
naye oluwaddembe okuyingira n'onyumirwa noganza nsasudde 6 oba 7 abantu babikola ne10 ba VIP abedi 10 gyegyabampuuga so mujje mutuwagire twebazanya basupporters baffe ne botayogeddeeko tulina Faizo Cafe Dalausi Juice tulina Rama Lusania tulina Abazawuja Restaurant abo nabo bagundi baffe tulina Zulu Restaurant Shaka Zulu nabo basupporters baffe tubebaza bannange okuba nti ebbanga lyonna tubatuukiridde temutwekanyangako mutwaniriza mutufuba okukola ki naffe ne tubasuubiza nti embeera gye tubadde tuwangaalamu ennungi gyetugenda okukola ki okusigala nga tweyisaamu ba artist bangi tugenda okukolagana nabo ba artist ba DJ Nimrod webali akabuzo kenina kagenda eri Skype mutwala abantu ebweru ensi endala z'abakola ki waliwo ensi nga Peru, Uruguay, Kazakhstan bagendayo yonna kale abaagala okutambula mukozese Skype ayagala emmotoka etapipira emmotoka etanywa nnyo mafuta emmotoka etali mukakubagana jangu ku Success Motors kigambo lwedde okiwulira Success Motors so tubebaza omutima omulungi aba Success Motors okutwagalanga Maulana Andre naye nsuubira nti ekintu ekirungi era kigwibako ekintu ekirungi so byebyo ebyange ne bannaffe okuba nti bakomyewo okuba nti badda mu nsiko y'ekisaawe bamaze bennyudde bakyali muwulidde bennyudde bakakasizza nti ensi si muniino ensi yakola Mungu aba yakuteeka eno osiriwale so todda eri kwegeziwaza jangu tubeere eno muganda wange toddamu kukuba ku nsi kifuba tubaaniriza nnyo mwebale kujja supportinga baganda baffe Maulana and Rainy ffe ba Damaiti family twatandika ekintu kino ng'era be bano abaana kubamu be twegomba naye ffe obulamu bwaffe tetugumiikiriza mbeera ne tusalawo tuwummulemu akaseera akatali kagere twakawa ebbanga lya myaka nga anaki bwe katyo naye kati twabasaliddeko myaka 7 tutetenkanyika n'akazibu kaveewo ke tulina mu maaso awo ate tulabe ng'ensonga eyatutwala mu nsiko tukomawo ate tukole ki tutandike obasanyusa naye nga Maulana and Rainy mwebale nnyo mwebalire ddala era we twawulidde omulanga guno yene yabadde gundi yaffe ey'okuggyako mu Uganda wabaddewo ensonga ezituleese naye ne tugamba katubeererewo baganda baffe kuba ekintu basigadde bakyakikutte mwebale nnyo mwebalire ddala bye muyitamu ebisoomozebwa tubiraba era tubasabira kwasaganye industry eno n'abaana abalala kuba mwekyakulabirako kati ffe ate twayambukamu katono ku nsonga ezimu naye nga ssaawa yonna weetuli baganda bange mwebale kusupportinga Maulana and Rainy weetuli Damaiti family ku lwammwe baganda bange nyongera okubayozaayoza ekintu ky'okutegeka show si kyangu wanaffe wetwajjira mu industry twateekako theatre Labonita yali show yaffe yasooka the best of Mighty family era tebyali byangu okusomozebwa kwali kungi mbitegeera akazitoke mulimu kubanga ngattamu akamaulana obutebe butono abawagizi be bangi abakyala alina bangi tewali tusimanyi wagenda kutunula kitegeera naye nga byonna tubisabire kyetambule bulungi amanya abantu kya Robbie the Mighty family tukyayimiriddewo the Mighty family mweri mu ggwanga era abagimanyi era ekyatwala erina ebintu bingi era n'abaana bangi abaliwo mu industry lwakuba basinga twagala bamenya mannya abakola naye nga ffe abakulu weetuli lwakuba tulina nga bwabanyonyodde tulina byetukwasaganya naye nga wetuliko olunaku yidi tugenda kuba tubasupportinga tubeerewo era tuyinza oyisaamu kuba talent weeri oba oli awo okay mbaagala nnyo baganda bange mwebali nnyo Soka on behalf of Galaxy FM nga bwe mutumanya amaanyi g'abantu b'omuntu wa wansi ffe abagayina era Maulana and Rainy be bamu ku bawangula zina awards era balina nga 2-3 mulina 4
bakagulayo nnya kayisewo mu abamanyi oba mukasala. So tugenda bawagira Galaxy FM, tugenda kubeerawo personally nze ngenda okubeera DJ wali ku stage. So simanyi bingi nnyo byakwogera kati eno show ya comedy buli kifuluma wano tuba tusaaga naye nga ku Idi tuli serious. La Bonita simanyi lwaki mwalonze La Bonita kozi katono tugenda kajjuza ate nnyo bagobe n'abantu. Otherwise wishing a success nze wendi Galaxy FM weri tugenda kikubanga sikisandikire nga Success Motors tujja kwongera okubasupportinga buli lumunaaba mutwetaaze. Njagala okutwala omukisa guno okwongera okwebaza bannamawulire mwenna abazze wano olunaku lwa leero okusupportinga Rain ne Maulana. Mu mbeera y'emu mwe bannamawulire mwabasupportinga bizinesi zaffe ze tukola. Success Motors nga bwe mugiraba kampani entuuzi y'emmotoka naye ffe tusinga nnyo okubeera wano. Bakasitoma tubalindira wano. Kitegeeza nti emirimu gye mukola eweera eyo okutulanga okutwogerako gye gireetera abantu okuva gye bali ne basobola okujja okutugulako amamotoka. Mbeebaza nnyo mwebale nnyo. Nyongera okubasaba okwongera okutusupportinga as a company, okwongera okusupportinga Maulana and Rain mu show yaabwe ejja ku Idi. Twongere ffenna okubeerayo, twongere okuyita abantu okujja okutuwagira tinekwola olunaku tubeere n'olunaku olulungi. Njagala kusembayo nga mbagamba nti ndabye bangi kummwe abajidde ku bodaboda, abamu bajidde mu Uber. Njagala kubagamba nti Success Motors Company etunda emmotoka ez'ebbeeyi ez'enjawulo kutandikira ku ssente ezisembera ddala obutono. Tulina payment plan nnungi. Olaba tuwola abantu betutamanyi ng'avuddeyo eggulu mu kyalo, avudde Soroti nga tamanyikiddwa, olwo ate mmwe abasiba mu bantu nsaba mujje tubawa amamotoka, mujje n'obusente obutono bwe mulinawo, kamera zireme kuyikamu mazzi nga mugenda kukwata bifaananyi.